guno bonna kino nakyogerako even last time okuva ne mirembe egyedda bali balwanyi bantalo fe tuli ba warriors kati a good warrior a true warrior mukwano totya wabula olumba bulumbi nallo no sigala ngokola byo inokola gwe kole kicho kyo inokola mu byonna lwaki ganti kola kyo inokola ogane kubeera ko kya kunenyezebwa eri oyo asala emisango oyalese empewo nalete bugu nze nebiseshawe njijjeko kubanga mpadde bugu kati akawewo mpulira bulungi asala musango gwa nsonga tronas ne bwobo oyambuka ngokirira gwe bwoli noonye ensonga lwaki abakazi abavuga emotoka kati muli bangi ogenda kutegeera byengamba kubanga abakazi abasinga obungi batambulira ku kintu ekituufu abamu ne bavaako ne bakola ebiri opposite benjogeddeko nti bannammwe babonoonera oli nagamba kati omanyi eyo vaayo jangu kati okusobola mukene kwe kuliko ate abakazi bagudde nnyo mu butego obwo kwegomba kubasukkako si kwegomba bukawuna busungu nakwetamwa kusalawo nga tasose kwebuuza tasose kwewuliriza ate ngo onaawangula true warrior tabuuza ku mikwano nti nkole ki atuula wansi ne yeewuliriza ye ne yeewuliriza n'agamba kyengenda okukola kimpa wini oba ngenda ku luzinga then omutima ne katonda obwongo bwe yakuwa tebisobola kuwa answer eri negative nedda bigenda kuwa positive answer cause katonda yalina amagezi mangi nnyo okukuteekawo n'olowooza nti eno toyi nsitamako nenfuyisa bwe mmaliriza okuteekayo byentaddeko nkwata tipi ate bwe mmaliza n'aba mu ngalo eyakuwa amagezi ago asobola okuwa amagezi ng'otudde wansi ne weewuliriza sitaani ajjira nnyo mu bantu abo bemubuuza kambuzeeko senga oba buno bufumbo njira nkyabulimu kambuzeeko mama wange oba buno bufumbo naye nga gw'owuza ina abaana 15 baana bawala batudde waka tebalina bufumbo kati akugamba atya vaayo nkwegayiridde mukazi gwandaba kino kiteeke mu kyagale kirowoozeeko and do it owaye yabadde aŋŋamba ogenda kunoba ndowooza owulidde tonoba olwo yabadde naŋŋamba yabadde aŋŋamba nti owaye nze kati ndi mukweteekateeka omuntu yekka gwe nsobola okukkiriza nti genda musajja ng'akugirayo ebiso awo obulamu mbwagala njagala kulabako ng'oli naye muba temutuuse wala wangi taata oba wulira gwo nti nno ŋŋenda kutta kiki ofa ki najjayo ekiso n'agamba ŋŋenda kutta nja kutemako omutwe mukazi gwe lugenda kukya lumu nga nkugjeemu kyokka nga muli mu mpangisa kiki ky'oba ofa waliwo omusajja omu yabuuza ewaayo sijja kugendayo nga awakaawu wokya waliyo sobola genda kasigiri sisobola naye omukazi yekka gwe nsobolamu okukkiriza okugamba nti anobe Tronas oyo nange agende bw'abanga omusajja akugalulidde ebiso bw'aba mwannyinaze ankubire mu kime okitegedde oyo nkukkiriza naye nga mukyali ku bino tonsinikira binyo gumita kirabe ebiso tomanyiira nze mukwano ebyo tebikola era osookanga n'otunuliragawo oleega ebiiso ng'ate era olina amaaso manene kati ekyo kiba kipya ate omusajja kiraba akatwe kakiringanga akatwe akayembe kakoona of course nina akatwe katini ate omusajja gwe bamma emmere waka omusajja gwe bamma emmere kisinziira waliwo n'abasajja be bamma emmere bali mirundi ebiri waliwo abasajja be bamma emmere nga mmeka togigula waka mukazi yayiiya omukazi bw'abanga omusajja agula emmere ekyamuzima ng'olutalo lukuleetera okulya emmere eyo n'otamuwa ekyo kibi sikiwagira gwe nkugamba mukazi gwe wama noonya awafu tokwatawo abantu ababawo ennyo amagezi nti nno oyo omusajja tojja musobola si be bamukufumbirirwa kagamba omusajja bw'aba ayagala kulya wayagalidde amuwa alye si mmere yokka ey'omuntamu n'ekyekiro wayagalidde ago mateeka
amuwe nsaba ankutuleko katono. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Nebaza nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu guno Tronaz Media ne program ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Mwebali nnyo, mwebali eddala, beebaza, mwebali kusubscribinga, okusharinga n'okukomentinga. Ate mwongere okusharinga naddala tufune abo abongera okukomentinga, abongera okubanga basubscribinga. Amanya Tronaz andi ne Wanyana Agnes. Mbadde manyira likulemye ndikubuulire. Ndibukiika yobo olikwata ng'olyagazaaki era nenkusanga nga olikwata bulungi onnyinyonnyo lwaki oba olimanyi olikwata erimu yenze wamma Wanyana wamma wa bulijjo yenze Wanyana wamma wa bulijjo atali byantalo Wanyana bamuyita kwagala Wanyana bamuyita mukwano gw'abantu baagala nnyo bantu mu aba Tronaz Media. Ntumirako ntumiddeko omukyala ali Kiboga eyo wagambye ondaba bakuyita mama erinnya sireralidde naye ng'oli w'ekiboga Juliet nkutumiddeko nnyo Kiboga mu town webale kutulaba n'okusubscribinga n'okulayikinga webale nnyo. Nange ntumirako mwami bannaye nange tesaakubuziza linnya omwami yansanze akuchena bweru awo ng'okkiriramu awo nagamba sooka oyimirire konze wangi ssebo tomanyi naye mwami Tronaz tukwagala nnyo bannange abantu baagadde mwami Tronaz mwebale nnyo mwebale ddala beeyongedde okubanga bamwagala. N'omukyalo omulala gwe ntumirako ali Kyotera bakuyita Nasaka Mmole nawe wagamba otulaba webale nnyo webalire ddala yongerera ddala ate sheyalinga ekyo kyekikulu sheyalinga n'abala bafune ku ebyo by'oba ofunye. Bannakiboga mbatumiddeko mwenna bannakyotera nti mugamba mutya naye nga mwenna okufuna mwenna abali eyo mugende wali ewa Kiseka ku Siana Auto Parts sobole okuba mufuna spares. Omukyalo oyo w'Ekyotera Nasaka Mmole sister wange kyokka ate alina n'omukyalo omulala we balaba ebintu ebyo Margaret bali ku ssomero lye bayita Bethlehem Primary School mwebali nnyo mwebalire ddala mbasaba musheyalinge ebintu ebyo mba mulabye. Bethlehem secondary primary Bethlehem Primary School ya Kisulo tubaagala nnyo mwebali nnyo okubeera nga mufuula abaana ekyokulabirako ekyenkya mwebali nnyo mwebali ddala. Okay. Tusimbudde mbatumiddeko abakyala mwenna abalungi abatulaba buli wonna wekyetaagisiza ku Tronaz nga bw'oba obiraba oyitako ne baneighbour bo ne mutuula ku lubalaza ne muwuliriza ne mulaba ate ne mufuna kye mukyogerako ne mulyoka mugeya abasajja okukamala obukamazi. Ekyo kya butonde kubanga kiba kisaana mugeyebweko sandyetaaza ate engolo oleete ya inchi 9 tukkiriziganye obagenda empola naye nga mbatumiddeko bakyala mmwe era nentumira ennyo abakyala abakoowu ng'oli mukoowu nnyo wakoowa nga mu bukoowu wasalawo okukola ebitajja ng'otabula butwa n'omala oba butabula bw'oti n'ogamba naye maama
ngenda sigala na mwando n'obuyuwa. Si buli mukoowu nti bw'owuliranga nga weetamiddwa nga n'okwetama weetamye ofubanga okulaba nga olowooza tonnakola ky'oyagala kukola. Olowoozanga nga tonnakola ky'oyagala kukola. Mulimu abeekoowa ne beetama ng'oli ayagala ate omusajja. Naye nga gw'osigala na mwandu. Isoke agamba wavaawo nga nfuna omulala. Naye kya namwandu tekivaawo. Nkola ya taxi nga luyimba nga tonnafa. Oba osaagana abakazi naye nga abakyala bakoowu nga musalawo bubi nkwegayiridde nga tonnasalawo bubi sooka owulirize bino bye ngenda okusomesa. Waliwo ensonga tronas lwaki Katonda ku nsi kuno mbadde nkikugambako nga tetunnajja online nti Katonda alina ensonga lwaki buli kyakulya kikuweka munda. Bw'otunuulira fakkedo gw'olya tolya kikuta. Omala kijjako. Bw'otunuulira ffene omala kugumusala n'ojja. Ettooke ly'olya omala liwaata. Lumonde era omala muwaata. Kale katwogere ku bijanjaalo. Omala bisusa. Ate ebinywebwa. Omala kukisusa. Mpande ze mba njogerako. Era kususa. Ne bw'abeera watermelon. Omala kumusala n'olya kamweko munda. There is a reason. Eryenvu. Eryenvu era olisanga munda. Kwegamba Katonda yalina ensonga lwaki buli kintu ekirungi ekiwooma ekyokulya kirina okuba nga kiri covered. Era bw'otunuulira obulungi olaba bw'osonze engalo kateeketeeka okakubewo. Abakazi mwenna ebintu byammwe babitwalira ebweru tebiri mu kantu. Bw'abeera ng'eyabatonda olaba n'omuyembe gw'olaba ng'ekikuta kino wandikiridde era abasinga bagirya nakaso. Bw'oba ng'owulira nga mu butuufu wandikiridde okakkana ng'osooka ng'ogenda ng'ogwozaako nga gutukula nga weekakasa nti gutukula ate ng'oba oli awo okakasiza nti abadde waggulu bw'amaze okugunoga akukuwadde n'ogubaka n'ogenda n'ogwozaako bulungi. Okwetamwa n'okola ekitajjansa si ye solution. Sooka olowooze emirundi ebiri nga tonnaba kukola kintu kyonna ky'olowooza kukola. Katonda okukweka ebintu byonna bye tulaba n'amaaso gaffe bye tulya ne tuwoomerwa yalinga akulaga nti gwe lwaki oba weebikola. Omwana omulungi oba ekibala kyonna ekirungi oba ffena omulungi yenna abeera munda awooma. Gwe nawe weebuuze lwaki? Era ffene ataliimu nsa nga yeebajjudde awo wennyini waakuze nga yeeyasiza tusalawo ne tusuula. Tosobola kukirya nga kyeyasiza. Ate olaba ne bw'osanga bakisaze ne bakibajjula ne bateeka tosobola kirya. Era ogenda kufuna akambo ogende ng'owa tosala wakiri osigazeeko katini akalungi. Abakyala nze nabagamba ndi tiimu mmwe naye ng'onyiize nnyo n'owulira nga waya zeegase zisipaakinga ezange zisipaakinga bakazi mmwe era ezange nga zasipaakinze nzondabirawo mba sisobola kwogera. Teweebuuza na lwaki mtuula wala. Kituufu era distance eno ntuufu naye bakazi mmwe abaana abawala tuyitiridde si bawala bokka n'emyaka egigenderedde giri myaka gyange twambala ebitatujaamu nti babisubwa emyaka giri. Never in life. Abantu abasinga ng'ogyeko ekyo gye kiri kituufu ky'oyogedde ng'omwana yakulira mu mbeera nga talina busobozi bwambala ku legging kaakati najja afuna obusobozi obwegulira legging oba jegging ng'aweza emyaka 4 ogenda musanga agyesasa. Ogenda musanga agyambadde naye nga si kye kituufu. Omuntu yenna ow'amagezi ategeera ennyo muffe abakazi kuba nange sigenda kwejjamu ndi mukyala oteekeddwa okulowooza nga tonnaba kuliya kitinga. Bw'oba tonnasalawo kwambalagana na musajja oyo eyawuba making sure nti ky'ogenda okukola okirowoozezaako twice. Bw'oba tokirowoozezaako
ogenda kumaliriza nga gwe wenyini weekolimidde ate nga tewandyekolimidde weesange ng'obufumbo bwo bukulemye kyokka ate ng'oluusi wandibadde n'opportunity efuna omusajja omulala akuwase naye olw'okubanga olina wano kye wakola ekitaali kirungi ekitaatuukana na mutindo ogwo n'omaliriza nga tofunye musajja akuwasa for example sobola okuba ng'obadde wafumbirwa kiboga ab'ekiboga mu nsonyi mbogeddeko kubanga waliyo abantu abansanyudde ab'ekiboga tubaagala yes osobola okuba ng'obadde wafumbirwa kiboga n'okyankalana n'omusajja muwangadde emyaka 2 mwegi kakati owulira onobye naye nga tonna n'oba kuva mu makaago wasoose n'okirowoozaako oba okozeseza busungu n'osalawo busazi kangende wa Bosco nesina wa Bosco waliwo akuliiriddemu nti jangu eno mu kibuga nja kusuza then tunoonye omulimu wamatuka eyo n'ojje mu kibuga olw'okubanga yamulabye mweru nga nze wannyana ajja asibye akaviiri eyo mu kyalo tamanyi ne ziyasibisiza akaviiri akola atyo okuzifuna ogenda okutuuka eno nga kyewasuubira si bwe kiri nga bikyuseemu so kikwetaagisa ng'omukazi okubanga tonnasalawo osooka olowooze ku nsonga y'okuba lwaki Katonda bwe yali atonda ebibala byonna ebiwooma okulya yabikavalinga n'atabitonda nga biriwo ebiti ne bwebeera ntuntunu mu lusuku oginoga n'ogijjako ekikuta ekyo wali okirabyeko wali osiza ku ntuntunu efaanana eti ntuntunu munda yonna efaanana eti munda ekikuta kibeeranga kepuse naye munda kabeeramu katono bwe kati nenga ebeera nga kantu kabeera kanene bwe kati naye nga munda kalimu katono akatono ako n'akabika ekintu ekinene tunuulira omuwula gwa ffene gw'ojja munda gwenkanawo obuto era bw'ojja n'amaalo ogiminyiga n'ogyasa munda anti entuntunu yes tunuulira nkwegayiridde mukazi gwandaba nga tonnaba kuliyakitinga ng'oyawukana n'omusajja ono gwe wafumbirwa gw'okooye gw'owulira abo abasajja si balungi nkiddamu bulijjo mbye bagamba nange bantama naye ate saagala ffe tukole biri opposite ffe twesootinge nga tonnaba kunoba sooka olabe gy'ogenda ddala kituufu tewagenda kwogezaako nti eyafa neyasika bafaanagana emikwano gyammwe egyo egy'ekisiru gye muba nagyo gibajje mu bufumbo ne gibaleeta mu kibuga ne gibagamba waliyo emirimu naye nga gibaleese kwetunda olwaleero olidde emmere ki nalidde kawunga n'ebijanjaalo okimanyi birungi anti y'emmere yange eyaddala babajjayo banaye museetule obutebe mutuule babajjayo mu bufumbo gye muwangalidde emyaka 22 myaka 15 emyaka 3 ayagumira ebizibu byo byonna agumira byonna biseemu we wandibadde ogamba nti kati kamere gumite omusajja akimanyi ogwa n'olambala bwoti n'omalawo eddakiika 5 nga tonaba kusituka n'aguma Tronas we mba njogera nnyo ku bakyala fuba okulaba ensonga z'abasajja ozisa ebbali olinganga ali mu kunsindiikiriza nfuba okulaba nga mpeereza inchi 9 mu mitwe gy'abasajja ate si saagala kuweereza inchi 9 sole tuseso oma mu mugamba ndeke bwemba ate mbadde nzinga ndi muzibu nnyo olinganga ayagala okunyambaza ne vebbulu ate nga njagala kwambala walidde nnungi awunga n'ebijanja very good n'ekikomando betubagenda mu dokita n'apima ayalidde eri n'alidde amatooke simanyi biki osaba kusanga ng'ono amaanyi gaalina wamma bakazi mmwe mbabuulira ensonga eno mugiteeke mu bwongo bwammwe omukazi ali gumite tanooba sajja yalina okuviira kati ate engalo zange ozaagaza kyetulina bulijjo obeeraga bw'otyo omukazi ali gumite takola ki gumita wumani tasobola kunoba kikikunobyanobya kiki naye omusajja gw'olina okunoba era bw'owulira nga bikutamye gwe genda fe tulekewo wano n'abaana ate era bamala okulekawo omukazi gwe nensanga ng'agamako galeesemu omusajja omulala amagulu gaba geetaaga kutema wateze enkaluzo kankuveeko omukazi genda mu maaso omukazi ali gumite bakazi mmwe mulaba abo bakyali byonna nzize mbyogere by'abakyali
tewaliwo kyesitayogedde. Mbutuufu ne interview esembyeyo mbadde mbabuulira ku nsonga zaabo ba guys. Naye bw'oba omanyi ng'olina w'oli nkwegayiridde ku bulumi bw'olina kati njagala oyongereko omuliro ku mutwe otuulire ddala ate oba ne bw'oba oli mu muzigo tonoba agende oyo landiroodi we amumanyi bulungi mujja kukkiriziganya ojja bbeerawo osasulewo yagende ate bw'agenda ofuma okulaba nga tomukkiriza kudde kubanga akadda nnyuma kakola ki kassa n'abasajja akadda nnyuma kassa abasajja temutegeera ekyo ekyabagaana ogenda mu piriyodi ne kibaleetera okuba nga muyimirira buyimirizi nga guno omuti guno golaba guno baguyita batya ekimuwafu kye kibaleetera okuba nga temukyawa naye abakazi bakyawa kye kibaleetera okugenda mu piriyodi tukome wano nedda ssebo tukyeyongerayo wampisa koma wano tukome wano taata nazze koma dakiika zibadde mmeka dakiika nga abalabi baffe simala kansiibule abalabi baffe abatonaz media ntwala omukisa guno okubeebaza nti nkyaliko sinnavaawo ntandika butandisi wamma njagala mubeere gumite gwazadde abaana mu musajja kibi nnyo omukazi okubeera n'ozaala abaana bo mu basajja bana genda ozaale musajja woyo gwozaddemu oyo omusajja wo gwoli naye naye omekinga shuwa nti ne bwakutabula kubanga agenda kutabula you was born to do that temwazaalibwa okukola ekyo agenda kujjako agenda kufuula mawaya agenda kuleetera okulowooza obubi agenda kuleetera okusalawo obubi ogamene omuzimu guno yoleka ngutte mukulu totta sooka olowooze nga tonnatta nze bannange ngenda kunoba nga tonnanoba awo wennyini woowulirira nti kunoba kati sooka ate olinnyemu ekyeggaali otunuleko emabega olaba abaana bano bana boolina nti bwonoba nobatwale wannyoko bagenda balangira byenkanaki kubanga basinga balowooleza nnyo mbamaama omwana era ngenda genda abaana bange bali basatu mama nga nja balabiririra eyo oba tobawadde buyambirekayo si bwe tukola fe abalwanyi b'entalo a good warrior a true warrior abeera gumite a true warrior abeera gumite taluma gwa wansi guba mwangu gwa kuluma fe tuluma gwa waggulu yes guno bonna kino nakyogerako even last time okuva n'emirembe egyedda bali balwanyi bantalo fe tuli ba warriors kati a good warrior a true warrior mukwano totya wabula olumba bulumbi nallo nosigala ng'okola by'olina okukola gwe kola ekikyo ky'olina okukola mu byonna lwaki gaa nti kola ky'olina okukola ogane kubeerako kyakunenyezebwa eri oyo asala emisango oyo aleese empewo naleeta ebbugumu nze n'ebiseshawe njigyeko kubanga mpadde ebbugumu kati akaweewo mpulira bulungi asala musango gwa nsonga tulonazi ne bw'oba oyambuka ng'okkirira gwe bw'olinoonya ensonga lwaki abakazi abavuga emmotoka kati muli bangi ogenda kutegeera bye ŋŋamba kubanga abakazi abasinga obungi batambulira ku kintu ekituufu abamu ne bavaako ne bakola ebiri opposite benjogeddeko nti bannammwe baboonoonera oli nagamba kati omanyi eyo vaayo jangu kati okusobola mukene kwe kuliko ate abakazi bagudde nnyo mu butego obwo kwegomba kubasukkako si kwegomba bukaawuna busungu nakwetamwa kusalawo nga tasose kwebuuza tasose kwewuliriza ate ng'onaawangula true warrior tabuuza ku mikwano nti nkole ki atuula wansi ne yeewuliriza ye ne yeewuliriza n'agamba kye ŋŋenda okukola kimpa wini oba ngenda kuluzinga then omutima ne Katonda obwongo bwe yakuwa tebisobola kuwa answer eri negative nedda bigenda kuwa positive answer cause Katonda yalina amagezi mangi nnyo okukuteekawo n'olowooza nti eno toyi nsitamako n'enfuuyisa bwe mmaliriza okuteekayo bye ntaddeko nkwata tipi ate bwe mmaliriza n'aba mu ngalo eyakuwa amagezi agasobola okuwa amagezi ng'otudde wansi ne weewuliriza sitaani ajjira nnyo mu bantu abo be mubuuza kambuuzeeko senga oba buno bufumbo njira nkyabulimu
kambuzeko mama wange nenga gwowuza ina abaana 15 bana bawala batudde waka tebalina bufumbo kata kugamba atya vayo nkwegayiridde mukazi gwandaba kino kiteeke mu kyagale kirowoozeeko and do it owaye yabadde aŋŋamba ogenda kunoba ndowooza owulidde tonoba olwo yabadde naŋŋamba yabadde aŋŋamba nti owaye nze kati ndi mukweteekateeka omuntu yekka gwe nsobola okukkiriza nti genda musajja ng'akugirayo ebiso awo obulamu mbwagala njagala kulabako ng'oli naye wemba temutuuse wala wangi taata obawulira gwo nti nno ŋŋenda kutta kikyofa ki najjayo ekiso n'agamba ŋŋenda kutta nja kutemako omutwe mukazi gwe lugenda kukya lumu nga nkugjeemu okanga muli mu mpangisa kiki kyoba ofa waliwo omusajja omu yabuuza ewaayo sijja gendayo nga awakaawu wokya waliyo sobola genda kasigiri sisobola naye omukazi yekka gwe nsobolamu okukkiriza ogamba nti anobe Pronas oyo nange agende bw'abanga omusajja akugalulidde ebiso bw'aba mwannyinaze ankubire mu kime okitegedde oyo nkukkiriza naye nga mukyali ku bino tonsinikira binyo gumita kiraba ebiso tomanyira nze mukwana ebyo tebikola era osookanga n'otunulyaga oleega ebiiso ng'ate era olina amaaso manene kati ekyo kiba kipya ate omusajja kiraba akatwe kakiringa nga akatwe akayembe kakoona of course nina akatwe katini ate omusajja gwe bamma emmere waka omusajja gwe bamma emmere kisinziira waliwo n'abasajja be bamma emmere bali mirundi ebiri waliwo abasajja be bamma emmere nga mmeka togigula waka omukazi yayiiya omukazi bw'abanga omusajja agula emmere ekyamuzima ng'olutalo lukuleetera okulya emmere eyo n'otamuwa ekyo kibi sikiwagira gwe nkugamba mukazi gwe wama noonya awafu tokwatawo abantu ababawo ennyo amagezi nti nno oyo omusajja tojja musobola si be bamukufumbirirwa kagamba omusajja bw'aba ayagala kulya wayagalidde amuwa alye si mmere yokka ey'omuntamu n'ekyekiro wayagalidde ago mateeka amuwe nsaba ankutuleko katono abakazi bayibuli n'ekisomesa n'okisomesa wammamu abasoma bayibuli temwakisomaako nti temumaŋŋananga abamu kati abagwanyufu bagenda kuki-interpretinga nga bwe baagala temumanangananga ndowooza owulya nawe bw'oyonoonese temumaŋŋananga essanyu erisookera ddala ku nsi kuno mu mayuuga mwe musula baliyita sekisi okwegatta lyessanyu teriyo kintu kireeta peace of mind nga sex nkulaba nabwo kyogerako ne bwe nkirowoozaako bulowooza nga saagala kukimala kirowoozaako teri kintu kireeta kulowooza bujja nga sex teriyo kintu kitabenkeza maka nga sex olaba mumala okwevuma nnyo tugenda okuyitawo omwezi ng'oli lubuto ninga mbadde mwetwala nekisajja kyantama ate abakazi abo be basinga okunsesa mukubo era tonsanga nga nseka nzekka mukubo n'obuuza kyensesa osanga omukazi avuma omusajja kuva ku nsonda ku kyalo naye ku makya ogenda mulano si mukyala gondo ng'ali lubuto nga n'emmere ku mmeeza y'omusajja agiwa mu maguli mu nnyindo naye ng'era yamulidde yamulya n'amuwa olubuto abasajja bantu mmwe bakazi mmwe Katonda abantu abawandiika ebitabo ebyo Katonda si yawandiika Bayibuli bali bantu abantu abawandiika ekitabo ekyo balina okubikulirwa okunene akagamba ako kokka mu Bayibuli nze ne bwe nsomako ebirala ne sibisoma temumaŋŋananga
Okwemmanga si kulungi. Ndoza kyogeddeko n'emikono n'empa. Bagenda lumone bakasoma. Gwe buuzo yayimiridde awo labo bagenda ne bakasoma nga mukolo gwa kugattibwa mu kereziya. Buli omu n'akyuka kutunulira ku munini ngamba batunulira. Aba ayagala muga nti okawulidde Faaza bwakwogedde nti temummaŋŋananga. Ate na abatali owaye kye babuuza kituufu. Kituufu. Okwemma si kirungi. Ndabika ndi wakyamu. Okwemma si kirungi. Okwemma kuleeta ebirwadde. Abakazi okwemma kulwaza n'abaana, kulwaza enseke. Oyina okuba nga oliibwa. A true woman, a true warrior, balina okuba nga bakulya. Simbula setula. Gwe mu mwezi oyagala emirundi eki? Ebiri. Mu mwezi eki? Ebiri. Nga gutandika nenga gugwaye. Oyagala ebiri era oba bw'obeera nga gy'oli ng'ogamba nti wafa nti gwe kwegamba tolina woowulirira ng'omubiri gubanja. Jangu nkufunire eddagala oddemu okyamuke. Atuwolya nga batebakulya oba oli mu akantu. Kiringa nga musajja abasajja bakozesa masturbation. Si kirungi. Ekyo nakyo kireeta birwadde. Mu kifo ky'okukola masturbation genda olye gw'otayagala ewaka. Lyo omale. Era bw'omala okulya gw'otayagala ettama osizise lyaki. Bakazi mmwe abamma abasajja bano mubawe. Ano bwatunudde. Tulanyi bakumye. Mukazi gwe bw'oba wamye tronas muwe. Olwaleero luno ate si gumu seebiri. Ng'akubisa ziri ennaku ebbiri ze wamumye. Bantu mmwe bakazi mmwe a true warrior. Abeera amanyi bulungi ekyokukola. Katonda yatonda omubiri ogwo ogulaba. Bw'olitegeera nti obeera toyagala musajja oyo gw'osula naye mu buliri, tomwagalirako ddala naye ng'oluyingira beppule nga sisitimu ekyamu kekyo Katonda yakitonda. Kagamba sisitimu ya Katonda yaka yamanyi bw'ebeera. Gwe bw'oŋŋamba nti ne bwe bayingira mu nju yo tolina kuwulira. Omubiri guliko ekikyamu jangu tuguzuukuse. Olina okubeera ng'omubiri gwo guli happy. Oyagala kuteeka ku masanyalaze. Masanyalaze. Wetangemu. Watts 7:2. Ozuukuke bulungi. Abakyala abami bamwe mubawe. Abo boolaba osobola okumumma emmere gye wafumbye mu ntamu. Naye nga bw'otuuka mu kisenge ogenda bimuwa oba oyagala oba toyagala. Ye ne bwali ebyo. Kyekibagano ogenda mu piriyodi kulya. Balya. Enva mulaba tebayisa. Banatera n'okukwata emiti. Katonda bwe yakibatondera. Singa baategeera ekyo kye bali bandibadde ate ebintu ebimu abasajja nabo tebatwewunzizaako. Bandibadde bezza mu layini ne bategeera nti bo balina kulya ne beekweka nnyo nakisomesako ne luli genda olye muwende lyayo ewiiki kasita weekuuma genda suluti lyayo mwezi komawo nnimbe nti wadde ogenze kutripa ate nga ne sente okomyewo nazo. Gende busi ya malaba. Komawo ate bw'okomawo omukazi wo tomukweka sente zozze nazo ziteekawo ogambe wabula leero binsazi kumva oba mbwenzi ninamu 2 gokka. Ng'egaagano tugatetenkanyize naye nga gy'ova omaze okulyako 10 kati 2 gakube wano oyo omukazi tagenda kuyingirira yadde. Musajja gwe nkusomesa naawe obitegeere. Ekisembayo ku mukazi bw'omanyanga nti omusajja gw'olina akuwoomera. Bino kambyogere mu lwatu. Bw'omanya nti omusajja gw'olina akuwoomera bimuwe ne wotayagalidde. Bw'oba osobola okumukimako ku mulimu geno mukimeko. Nze tona zimpozi nga sikuwagala. Naye akajanja kange okowakakoowa nti nze lava yange yakajanja. Ye bakyaliyo. Yakajanja gwe Justin no. Ate nga teriimu bibalo. Mpozi nga tompoomedde. Kati okola ki wano? Mu bantu tebaliiwo. Tugalawo tugende. Ate saagala otiisetiise balaba naawe. Tebabikola bwe batyo.
biri bibeera birimu obuwongo science katinko ng'olina omusajja ng'akuwoomera nze ate kati kati kamba waeko amagezi bakazi mmwe waliwo n'ebintu ebimu bye muzannyisa omusajja wo ng'awooma bw'omuteera waliwo agenda omulozaako amuwoomere ate otandika okukaaba ogeki musajja yo abakazi bamuyomba nti musajja bagenda naye nga temuyombera kugenda kwabwe muwoomera susu waabwe awooma yabayombya susu waabwe awooma yabayomba oyagala akomewaddemu akukola byeyakola beerumaaruma naye tulowooza bizibu bya butalabirira biki bwomi musajja awooma anyuma okubeera naye newabaawo n'atamanyi kyakukola nga bamuyita kifule eryo erinnya ndijewa kifule ng'omusajja bamuyita kifule ali awo gw'otalina sente ng'oyina empisa embi oyenda kwono mukwano gwe bano banga gwoba oli musajja ng'oli eyo nga towulirako omukazi bwakunoonya kukayanira weesootinge nawe mukazi gwe newoba mukazi biri ku side ne side yes musajja nga takunoonyako takububirako bw'oba oli eyo ng'olina omusajja ng'akuloga manya wali owooma musajja gwe bw'oba oli eyo ng'omukazi akulinnyirira akumazeeko emirembe obuwoomi bwo genda onoonye ennyoko kye yakunaaza oba kye yakuliisa bino ebyakuwoza twagala byako abaana tebalina bya kino na kino alimba aba ayagala sex nze mbalaba omusumba nga abasabira enkya n'eggulu oyagala buyambi bwa mwana bwokka n'agamba nga yeeyo erimu amakoona omwami tumuyita akomewo kyamwagala tumusabe katonda amuzze bwekiba kisoboka si bwe kiba kisoboka teba kyagamba bwe kiba kisoboka mukwano tetukyabikkako bakubawo kikube nti ye tetukyabikkako ye akomewo enduulu newaagwe ate bekitakwatako mukuba enduulo ye akomewo agenda kulya mmwe enduulu yandi oba leero oba navuddewa tuli luddawa ye wewano tukyagenda ayo wano wennyini Green Gardens Nansana wotegekera emikolo naawe n'owulira nga kyekyo wagazi bulungi compound ngazi bulungi oba olina dde omutenti oba olina omutwalo gw'abagenyi parking w'okutuula bajja kufunawo tandika otunula olabe musajja we yali awooma byenkana nze omusajja awooma tonjawukanya naye oyo tutula ne ku mmeeza ne tuteesa ojja weegendereza olaba abakazi ng'agamba omwami wange kakati kino tajja kisobola yekka mukwano alina kyakuuma nina omukyalo omu nalindi naye mu taxi one day nga ayogera ne muganda we ng'amugamba omwana genda ku university this year mu gw'omunaana batandika gwa munaana n'agamba ajja genda next year kubanga engeri gy'abadde omulwadde omukyala omwami wange tajja kusobola ku affordinga sente ezo yekka ne ngamba taata wawooma yawooma ate no nja kamugamba kirungi mumumanyi mumanyi leero luno omusajja obuwoomu kye buliko omusajja nange mbyogedde omusajja awooma ateekeddwa okubeera nga ne bwe giba mitwalo 5 ekisooka kya byonna asiima nti omukazi ono amuwaako buli waayagalidde buli waayagalidde kitegeeza kino ky'olina ogenda kiteekawo wano byonna byonna tebyenkana waliwo abantu abalina eŋŋombe ennyiza omusajja awooma sente omusajja mulungi sente yes eyo enkola y'abaana bakakati abawala tetuganye naye engalo zino lwolitegeera lwaki tezenkana bagambeko zino engalo tezenkana zino buli muntu katonda yamutegekera obugagga bwe bwenkana katonda bw'aba gwe yakuwanga obugagga bwe bwenkana nga kigalo sajja eno appreciate webaze bw'aba yakutegekera nga bwa waggulu wafuna baana b'abaminisita
lwe lusingamu ate no lwe lunaaba okutukula ye bannange lwaki tetugalawo tonas owagambye okyaliwo genda mu maaso nasirisi bakazi mmwe bw'omanyanga nti omusajja gwe wafuna levo kwali enfuna ye yeeyo kisiime abakazi mwenna abeefu ababeera balaga nti mulina mikwano gyammwe nga mwe mwefuula nti abo bannammwe mikwano gyammwe ne mubalesa obufumbo bwabwe ne mubaza mu bintu bya kwetunda mutusaasire mbasindikidde fire ate nammwe mukimanyi nti abo si bakwano bammwe mbasindikidde fire abo tebaba bikwano gyammwe okimanyi abantu abakazi babeera n'abantu nga alabira dda nti oli mukwano gwe naye nga bambi naye yeegombadde omusajja oyo n'abamu ng'ogyeko ekyo yendowooza y'abali nga yakimanyi nti mu kwetunda mulimu ekisobola babengalawo nga balwadde ba siriimu omulwadde wa siriimu akutta agamba nabujja ku muti naawe efa naabo bwe bali naawe bukulemee ne bwaba tamwagala babeera bazanya kifiirizi mwabalina abasajja abalina ssente yengalo eno tugambye eyiseemu kubanga abasajja bonna tebenkana bw'omanyanga nti omusajja waalina ssente totuwoowoolera nti omusajja talina budde nnyo waka kubanga byo tesobola kubaawo aguma omusajja talina budde akeera ku makya saawa eki n'agenda ku ofiisi avayo saawa 12 olutuuka ewaka n'agenda ate agoberera bizinesi ze endala z'alina zitambula ziti okudde waka dda mwenda naye nga tava na mu bwenzi weewuunya byonna abadde alina okubitunulamu alabe biri bulungi bw'ate abimonitalinga ogenda kuwoloma nti omusajja talina ki talina sente mwabalina abasajja abagagga nga tebalina na budde busuula waka abamu ne bizinesi ze balina kati osanga katugeze kanjogere ku basumba abamu osanga y'abasumba osanga y'abantu abalina companies ennene kanjogere ku companies nga obudde n'obuddayo waka okwebaka mu buliri tabulina katabulina nga mu wiiki ayinza obufuna olunaku olwo oba ennaku ezi naye ng'owoowola nza buli busulamu nze kadeni jangu onoonye mu bano tabyenkana tronas noonya wano bw'olaba nga wano wakugjeeko ng'owali osuubira genda osange nga ebyobugagga byonna weebiri nga bw'obyagala nga ne ssente ozifuna nga bw'oyagala nga ne sekisi omufuna nga bw'oyagala osaaka kizibu omuntu ono alina okugoberera ennyo obugagga bwe buno mbukuumye ntyo okubanga weebuli omwana w'omwana ng'abusangewo olyoka oyimbe oluyimba olw'abayimbi abamu abayimba oluyimba oluga nti guno omulembe gwange nze n'abaana b'abaana baali bategeeza nti ebirungi bye bafuna si bibye yekka wabula n'abaana b'abaki kati gumira sekisi omutono ofune ssente kati ntegedde lwaki abakyala abamu abagezigezi awoza nti mwami kati leero olwaleero yaŋŋambe agenda kubeera jindi ekiro kubanga waliwo ndoza bali mu kutikkula n'ayefuula mbu amutwalira mmere aba agenze ketta waakiri bamuliireko eyo yensonga ngitegedde mbafunye gundi onookalaba ojja kumanya lwaki nkyo n'abagagga abamu katugeze abalina abasuubuzi b'emmwanyi bikyeriira bakazi baabwe mu bikutiya mu makutiya bulungi nnyo sekisi talina kifo talina fomula efyomula giveeko tewaliwo kifo kiri permanent kuliirwamu nze kati sekisi ampomera nnyo ne muttale sekisi w'ettale awooma koja kabayo oba koja abani yagamba mbu omusajja yenna atanaba kuliira mukazi we mu parking tamanyi sekisi w'omuttale naye bannange n'omuvuge ani yandeeta kuno n'ovuga emmotoka yo bulungi nnyo ne mugivuga nga mulina akakeeka kammwe ne mugenda eyo ne mutuuka gye mutuuse nga babalaba balowooza bye muliko bya mirembe mulya bintu byammwe
mala okwerya buli muntu awoomeddwa munne mukomawo mu mmotoka nga muli basanyufu n'emboozi gye munyumye ebeezimba abalina ebiyigo by'omu nnyumba nze nga tondiira mu kiyigo kya mu njumba nnabaaki ebitali bino ebyolukale nga lwaki oba tondi oba olina okundya omanye amazzi ago naddala nga kuliko shawa ekyo ekitugu ensonga lwaki olina okuba ne bagita shawa cape ng'ogirina bulungi nnyo ate ng'ekunyweza omutwe enviiri ng'ezange zino tezoonooneka ne mulyoka mugadda kinyuma nnyo bwe gayiika bwe bakulya ogenda okuvaawo ng'emirembe gye mulina mu nju togimanyirebo ku mbalaza zammwe mwe abalina amayumba amanene ekiro temulya mmere ekibanywesa kyayi ku dayiningi kiki abaana mubaleke ku dayiningi mwe mufulume ku mbalaza outside obwo obw'okwebbirira obuli obani mukama yandeeta ku nsiko munda yenna abaana mubaleke mu nnyumba banywere ku dayi bo balye sebo soko abaana mubaleke ku dayiningi tronazi olina dayiningi ewo mwene mulira ku dayiningi mwaka ku mwaka ate no mulirako nga bajaasi entebe zino omanyi lwaki entebe ya taata neya maama zina kwetunula mbwe ziti kubaako sigino zize mukola mwereza sigino 2360 n'ategeera nti kyayiwa kunywera bweru enkya oludda abaana nga banaye muteke kyayoko naye nze owange mumpe wano kitamu agenda kujjajja kunsanga wano tese dda bulungi gw'omusajja tekikwetaagisa nnyo kazi oyo kusinga yeetaaga okweteekateeka obulungi obwo obwakabbirira buwangaaza obufumbo obwo ebitatwala nze mpuuba luutu 8 kabbirira asobola okubatwala mu kisenge nga buli muntu aseka nanga none oba biki byetukoze bananga oba biki bino byetukoze nga mugenda obwongo buno bwetaaga bintu bibukola weebi bibutawaanya byetaaga ng'obwongo buno bukyukakyuka bigenda ekyo kyokka jjukira omusajja abeera naye bw'ati abeera naali agamba oba ali afuluma oba kafuluma ogenda okulira oba onatanga mami haji bannange mukama katonda obitegedde naye ng'obitegedde mbitegedde mukyukemuuko munoonyeyo ebibaleetera okubeera ng'obwongo in fact musobola kuba nga mwayombye naye bw'olaba ng'omusajja yeerese wadde olina obusungu naawe omusajja gwe nga kuwa obusungu osooka n'obuzza ebbali fe abakazi kantu katono nnyo katuza mu layini obusungu osooka n'obuzza ebbali bw'obubaleetera okuba nga olowooza ng'akawundo lwakuba abakazi b'ennaku zino obwongo bwammwe nammwe mutukoya waliwo omusajja waliwo gayi wange yaŋŋamba yayinza okuba ng'agenda kunyuka nakubira amagundi oli luddawa mbadde ndi waka soka olinye kaboda onsange wano ku gundi najja kati nga naye oba kaŋŋambe ava mu kibuga n'amusanga ng'emasanafu n'amugamba nti kati njagala tugende wali ebusega tuguleyo ebintu waliwo kintu kye neetaaga omusajja ono ng'avuga ayingira guest house n'amugamba bino bye biki genda bakulireko muloogi naye abakazi b'ennaku zino maama gy'oleeta banno gy'otandise nange okundeeta oyo aba fala kadde mwako falaziya nakiboneka obeera fala omusajja tebamubuuza nti ate lwaki ontutte eno obeera oli rugezigezi nyini si rugezigezi bufala kifa abakazi obeera oli mukazi kikaki bakuyise jangu omperekerwano gwoza ate tasobola kuyita mukazi mulala nagamba kanfune wano ekikazi nkitwalo naye ayise gwewe oba akututte mulodi oba akututte wa olaba omanye abaana abawala nga batandika ebyokwekwana bagendanga ku zibiiki
bawuga awuga ne munne anga olowooza akola ki mu mazzi aba akola ki awuga mwozi gete wala katwanyumirako myaka gya kivubuka abaana bali okubu buli wantu okuleka atoba nandyogedde ekigambo ekyekisiru nti kibeera kifo kimu kyesandiyagadde yandibadde toyi naye wasigadde wonna kiriza bakuliirewo kati namwe abasajja muyige ku mukwano muyige ku mukwano muli loveless temuyige abasajja tebalina mukwano bakowu anti mugenda ne mugamba sente kati kuliko ali okwagenda commenting ngaka sente zambuzeebuze dda ng'ombuulire beninga you are so stupid then you are so stupid ate sikyenenya nkizeemu kakase tusenenyeza ate sikyogedde mu nsobi nkyogedde period abasajja muyige omukwano abasajja batalina mukwano you are so stupid oyinza okuba wali eddagala eriyinza okuyigiriza omuntu omukwano busiru bwokka bwe bababonyabonya bagenda bwe babibayireetera nga mugamba bino wabijjewo ate both sides osanga nekikazi nga kiddofe omusajja n'asumulula ayimba asumulule sumulula n'asumulula ani gwoyagala ennaku zino yabikusomesezza n'omusajja atatekera naye n'omusanga nga muwumba tuutu nga bino wabijjeewa butugjeeko obugwagwa wavu omuntu yenna aba alina kasomyeyo n'agibweko wakajje n'akaleeta abakazi baba babadde mu lugambo lwabwe ne wabaawo aleeta akantu ke kkiriza okayige yawa amaalo amaalo mabi amaalo ti mabi twagayimbangako amaalo ti maama omusajja oba kitegedde amaalo mabi munno bw'afaako ekintu kyonna kyaleese ng'olaba kikugasa mu kifo ky'okuyomba emmere togiyomberangamu nga tonnakkuta sooka okkuta omugayi ne babulako oleese kabadde kapya kalungi kankoledde awo olyoka okwogereko tonaba nakutandika kugaayako yadde muli mu nteekateeka omuntu yakakwata lumonda mutande mukama wati tanamugaya yatemira yagala ntuge nze tonaze nkubuulira bino ebintu we byatuuka sex bw'oba toli mulalu tomunyumirwa kyova olaba abakazi abalalu bafumba nnyo abakazi abalalu bafumba nnyo kati ng'omuntu bwamulaba mbulalu bwe ye alowooza nti mwenzi naye nga si mwenzi wabula akuma bufumbo bwe mulalu weewaawo teri yalina fyomula ya bufumbo kuwangaala naye bw'olimanya lwaki ebikazikazi ebitategereka bifumba nnyo ojja kudda mu layini bulijjo nsigala nkyebu omukazi ali awo banne bamuvuma okufa obufi naye tavaawo waliwo abakazi benda abeesiba obutiiti mu kiwatu mukwano agomaalo omukazi otambula otya n'obutiiti ani gw'olaga ebyo byakwewunda byabbaawo byambalire mu kisenge omaze buli kimu bwoba oli wakuliibwa mu kisenge era bwoba togenda kuliibwa mu kisenge toli meeti kubyesiba kuba biri bikalika biri bibeera bwaka mayimirira makiikakiika kakati osanga bano abaana nabwesiba sikate eri eno wansi topu eri eno wansi bwe buli mu bbanga ani abaloga bewitched obutiiti tebugendera bweru ezembu zibanga 6 ku 8 zibeera kyakwewunda kya musajja zirina n'ensonga lwaki ozikozesa eriyo n'abasajja abatamanyi bulungi bwazo tebafuna babasomesaako obwo obutiiti toli meeti kutambula ng'obusiibyemu bw'omaliriza byogenda okukola byonna bugjeemu buteeke mu kifo ekirungi bubeereyo naye mugenda mubireze abalala agasambi gali bweru gonna gajjudde mugaba mutambula ng'enswa eyabuliddwako weegwa mulinga enseenene y'omusana epaala bupaazi ne bw'ogigoba ogikwata oyinza okugoba enseenene emu wano we tutudde mpaka kasubi wokka mbadde ngenda gamba mu tawuni
ngogobe ensenene ndokuvana ku green card ngepala bupazi topala kano ke kaseera kati wewe mu class utandika okutegeera kiki kyoteekeddwa okukola omanyi ngo class gye weewa ne bawe ne bwaba mwavu ye level gyako ye class gyakuwa bwe kulemerera okwewa teri yagenda gikuwanze nkubuulira find your class finding classes abakazi abamu muli bakazi balungi naye mu bulamu bubuzi ku finding classes zammwe kwe value nga mwewe value naye mukama katondo alaba ekitaabuuke ekinabuuka n'akimma ebiwawaatiro I'm finding a class, I'm finding a levels. Osobolera ddala ne bwobange obadde okimanyi ng'osobola okubeera ng'olina muziko nga musibirira kawungo lusina bungi naye ng'oli class woman tewemanyiza naye nga class yo ndala find your class otegedde manya kyoyagala naye abula okuba manya ali mu muzigo ajegera wano kufaki mbagambye bakazi mwe mbatumye ba warriors we are warriors abakazi n'abakyala we are warriors bwe tubanga tuli ba warriors genda ononyeko firimu z'aba warriors abakyala olabe kye babeera gumite they know what they want very well they know bamanyi kye baagala ne bwe kuba kasaale akabala n'agamba akasaale kano tageti gye nkataddemu ndeko kuba omulabe wange mwabyo omutwe namukuba ng'ali distance gyesinza kuwa oba kitegeera Tronas abantu abakazi abali awo n'abakyala abandaba njagala kakati ogambe nti mbadde naggwamu amaanyi kati nsimbudde mbadde neetamwa njagala kusalawo bubi kati ddayo ku starting point ogambe nti kati nsimbudde obadde obisibye osimbo onobencha yalobuliri ate ku luno bwale nnyo waliwo kyaliwa mukwano gwange yadde wakarumu baali bamaze ennaku n'omukazi nga bayombye naye kyatuleeta kuno banaye tetuboogerako bino tuba tunyumyako binyumye mutusaasire kati bw'adda waka ng'oli naye alina effujjo namugamba naadde mmanyi wagenze kati ye olwaki mugamba n'ayingira ekisenge namugamba jjamu engoye nabadde mmanyi wagenze bwe mmawe ngenda mala kwala buliri nga mbukwalira ndyoke ngende jjamu engoye omukazi nga yagamba bbaawe ate n'abakazi kano nga balekedde nga kalowoozo omukazi yenna ow'amagezi atagenda kunoba bya kisiru fubanga okulaba ngenda kwogera ku bintu bibiri genda maaso fuba okulaba nga bwonoba gy'onobedde tewagenda kukussa levo wagenda kuwambusa levo ekyo kinootinge ng'ogenda kwambuka class bw'olaba nga tonaba kweteekateeka mu kunobako totawaana beerawo fumba class erinnyiraawo akalala kaakano bw'omanyanga nti naawe omukazi omusajja wamutabudde nga gwa musobya ekitereza abasajja magulu genda onoonye engeri gy'ogenda okumukwata genda onoonye engeri gy'ogenda okumutandika ku luno tolinda ye kutandika naawe mutandike waliwo abali mu kunkenga I mean it fuba okulabanga omulundi ogwo gw'oli okwetonda akulya weetonda singa tekibadde kinandi bikubuulidde bakulya ebigambo by'otontoma byakwetonda n'abamu kamera wetereza kamera yagala ebifudde Tronas wamma mmwe bakazi mmwe n'abakyala muli bakulu mutegedde kyente temmanyi kwetonda musiruwalire muli okutontoma konna kwotontoma nga bakulya kubenga kulimu okwetonda ne bw'oba nga tomuyitangako ku bebi kolo lisaleko omuyite babe oba omuyite beyi akulye nga weetonda nga bw'otali biddamu ne bw'oba nga enkya ogenda kiddamu bigenda musigala wano abo abasajja ebibonoona biri mu magulu gamu kasoba ng'omanyi okugakozesa yes
Tronazi nimbe ekikuza mu nteko ki banange ne bwofukamirawo wansi w'emmeeza n'omukasaba ku nsonyi wa ssebo sijja bitabitegeera genda obeere ne ati mu bwongo mukazi gwe bane ati mu bwongo omanye nti kakati mateeka Tronazi namugjeeko kimanyi taliiko ngenda kumuzaako ntya mukoleeza yake tandikira ku dining kwolo tomukiriza genda kabalaza dining tekako tuweereze signals nga ziri 360 stegero ovaawo ng'ogenda kumutwala gy'alina okutuuka ebintu binyume ebintu bibeere birungi naye gwe n'obeerawo nobeerawo tolina kyozzaako tolina kyoddako tolina kyolowoozaako kyamakulu olowooza ku kimu tandekedde sente takulekedde sente naawe ozikoze obadde okimanyi ng'oyo omusajja olina osobola omuwa sekisa awooma n'anyumirwa n'akuwa 5 gy'adde akwese agamba 5 egyo gyako emitwalo 2 mpa balansi wange wano lwakuba nk'okoze ebirimu amagezi bawe mubawe maliriza Tronazi muwa abasajja sajja bawe baagala okubawa abo bonaamuwa ne bwoba wayombye muweeko yeerira omwana Tronazi maliriza babawe mwere bulungi mweraba nga nkyali wano